waliwo omwami si mwami n'emyaka 21 omuvubuka gwe mulabira ku social media alina akakofiira akayero kyewunyisiza nnyo bamukutte ne bamugatta n'amukubamu emisumaali inchi 6 poliisi ndowooza egipimye n'egisuula nga giri inchi 6 kubanga statement ya Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano ekakasizza nti misumaali era nga bagimukubidde n'enkofiira ya kyenvu sijjaga nti yalina n'enkofiira ya kyenvu kale esinga kozesebwa bakibiina kye NRM naye ne bagigasse ku musumaali n'okuba batu negifulumira eno bwe bituuse ebyo ye Beka Kasumba wa myaka 21 mutuuze we Kavula mu Kawempe bino byabadde olunaku lwa jjo poliisi ekakasiza kino nga bw'omulabaawo kyekyo akakofiira ndowooza oba kuliko kifaananyi kya pulezidenti gwe ndowooza bwatamala emirundi bwakola bwatunda yoyo naye tannafa mulamu ali mu ddwaliro mulaga ajjanjabwa poliisi egamba is out of danger yadde bakyamujjanjaba ebisago byafunye tetumanyi kiki ekitegeeza ne poliisi mukiwandiika egambye we condemn this kind of violence era nti bagenda kuyigga buli omu akola ebintu bwe bityo njagala kujjukiza nti sabiiti eno ennyonyi ya Uganda Airlines yasoose okukola flight yaayo kuva Kampala paka Nairobi mwala y'abakungu nga bagironkinga ku kisaawe Entebbe olunaku lwa jjo kanisa ya Uganda twafunye saabalabirizi Bishop elect omujja agenda okutuuzibwa Bishop elect agenda kutuuzibwa mu March omwaka ogujja nga 2020 agenda kusikira His Grace Stanley Ntagali agenda okuwummula naye ku lunaku olwo omwaka ogujja ye Bishop Stephen Samuel Kazimba Mugalu mulabirizi w'emityana bannasingo tubayozaayoza mwebale nnyo anja kuyozaayoza omukungu John Fred Kiyimba Freeman gwe bakola nnyo naye okuzimba ekkanisa ya Namukozi Cathedral mu mityana kati evudde Bishop kirungi nnyo sabiiti eno era Bank of Uganda eyongedde okufuna ekkonde evvannyuma Dr. Sudiru Pareria Sebintu bwe yagikubye omusango mu kkooti Bank of Uganda gwe yagiwaabira nga baagala Sudiru abasasula obuwumbi 397 ze bagamba zeyajja mu yali banka ye Crane Bank omulamuzi n'agamba nti temuli kaniguusa mu musasule ne kosti zakozeseza mu musango naye ntegeddeko nti Bank of Uganda ekoze filing notice of appeal tunalaba gye kinaggwera mu studio olunaku olwaleero nyina Honorable Sempala Kigozi Sajja lya Beene mubaka wa Parliament wa Makindye Ssaabagabo mu district y'e Wakiso ate wakimuina kya Democratic Party era mumanyi nga wa People Power wabatavangayo nyina Honorable Charles Romushana tuba naye Honorable Tamaguzi Semakula taliiwo ali Chicago mu USA ali ku mirimu gya Parliament we yantegeezezza ansuubira mwami David Kabanda ku ekibiina kye NRM okuneegattako ssaawa yonna kansooka omuzina gwe Honorable Sempala Kigozi olamuse ku nsi ekwegesa amaaso ku telefayini eya Bwakabaka. Neyanza nnyo ssebo neyanzege njagala kusooka okwebaza omulimu ogutukolerwa era nebaza Ssaabasajja Kabaka emikutu gino tweyanzeege ogambye nti ndi wa Democratic Party kituufu nnyo era sijivanga okyaliyo ajingira 12 December 2008 ate People Power era mu bulingiri gyendi mukulu w'omushana tunulidde naye twali kyakukola ate ne DP block gy'oli kati kankubulire bwe mubanga mu kibira mulimu emiti emigavu mulimu emisizi mulimu nga bw'obitegedde kibuyaga bwajja bwawubanga zeeno emiti gyonna gikola ki gidda side eri kubanga bwona ogenda obi ate ojja kukola kijja kumenyeka naye ate ekikulu kiri kimu nze ku nsonga ya People Power seetagana kibuyaga kubanga kino kankyogere clear nti by election eyo bwe yatuuka eyekyadendo East DP yateekawo omubaka nengenda ne mbagamba omubaka simulinako mutaana era by election zonna mbadde nziyingiramu zenyigiramu nteekamu ssente na buli kimu naye ku luno ne mbaga nti ndowooza nti mu Parliament twetaaga stronger opposition twetaaga opposition nga y'amaanyi okusingawo nenga nti bwolaba Kyagulanyi noono ndowooza nti Kyagulanyi ayinza otuwa stronger opposition so ne mbasaba tugende n'oli naye ebyaddirirawo sijja byogera kubanga ate bya headquarters kati nze nenvaayo naye Katonda nayamba ate after about 2-3 weeks okandidate waffe nemumugjamu nengenda direct ga nenoonya akalulu ka Kyagulanyi n'amaanyi gaye gonna
ne bankwasa omuluka gw'eggayaza ne ngukuuma natwala ttiimu y'abantu balinga nkaaga emmotoka ze natwala ne bye nasobola ne tugukuuma ne tukataalinga ne tukawangula. So people power nze ku lwange kuli musaayi ogirina mu siteeke kati eyo nga bw'oyogedde sirina mutaala nakyo yadde atono bwe kati era ndowooza kye tulina okukola kutambula nansonga eryo. Gw'omu ku bakkiriza nti mwagala kuleeta Honorable Kyagulanyi Ssentamu nga candidate kuba president. Automatically kati ekyokuleeta Honorable Kyagulanyi ekyo nakyo sooka okireke kubanga ebigenderako naye nga definitely nze nandyagadde okuleeta. Yes. Honorable Kyasula Omukyala nabuuza ku bantu. Abatulaba abatuweereza yena gye muli Katonda w'amaanyi nze kyekikulu ate Katonda wa kisa. Musiima nnyo nkyali mulamu, musiima bano abali mu studio obulamu weebuli byandibadde bye nga tukumiranga namwe abatulaba n'abatuweereza naye ng'era embeera gye muli at least mukyali balamu. Esaala yange y'amaanyi nnyo egenda ku bakadde baffe yena gye bali mu bulumi obusigazaayo emyaka 5 oba 10 obulamu bwonna obusigaddeyo nti obadde osobola okubumalawo ate nga toli mu bulumi. So nsaba Katonda abeere n'ekisa eri abakadde baffe nensabira n'abaana abato kisembayo nsabira n'abakyala abali mu makomera naye ate okusinga abakyala batalina musango bali mu makomera ate nga tebalina musango koza embeera si nnungi byempulira mukubi abashaija tafaayo okunoonyeza abakyala ebyobukyala manyi abakyala ate balina ebyabwe ebyobukyala kusinga nnyo nga bayingidde mu nsonga but anyway ensi biganye kati biteekemu essaala. Alright. Beebo abaakatuuka WNRM tannaba kuneegatako naye nga musuubira okujja. Tuli ku Facebook live streaming genda ku page yaffe ojja tulaba ne ku platform zaffe endala zonna pe TV ojja tufuna free to air. Honorable Sempala Kigozi mbaka wa parliament gwensoose naawe njaga kusooka kunuulira mbeera eno eya violence etandise okweyoleka nga tetunnaba na kugenda wala kyentegeeza okugenda wala 2021 tukyalina 2020 ajja 2021 February zawe tubalonda mu ababaka bubatulonda ffe abagenda okubeera ababaka then March kulonda president. Njaga kutunula kya muvubuka ono gubakubye emisumaali sokulindeko basooka babaka etteeka temunalikyusa ne baddaku kunaku lwe lumu nominations naye nga okulonda kuba kuluma. That is actually very good. Kirungi nnyo. Kyagulanyi wamujja kumulonda ku lunaku lumu ndi mukulonda kati nomination nga ziwedde election day. No, okulonda is same day lunaku lumu naye roadmap gye baleese okunominating era ekyo kibadde ku different days ezo zibadde zanjawulo. Honorable soko tunuulira embeera yo nomuvubuka producer ajja kunyongera ekifaananyi eky'abantu bakirabe. Embeera eyo amazima amatuufu si nnungi n'akatono. Ogivumirira? Definitely ngivumirira sinze ekigambo kye bayita violence mu elections kibi nnyo twandibadde situkiyingizaamu ate nze ndowooza nti ekisinga okukireeta be bantu okubanga system tebakyagirinamu bwesige. Kakati kwegamba nga buli omu ayagala kati kiringa bwogamba nti nno bakuta omubbi mu kifo ky'omuntu ku poliisi balowooza eri tajja kufuna kibajja kufuna kyebaga natandika kukola kino naye singa electoral system eringa eri straight era ngaomanyi nti nno bwe mba ngenda kuteeba goolo eriwali n'ogenda n'oteeba oba n'olimu okuteeba naye waliwo okutuukayo nga ne goolo bagijjeewo ate omupiira ogulina ate omanyi kyakukola. Kati kyeŋŋamba nti abantu bagenda nebatuna ne gye tulaga nayo siwaliyo osanga kimu ku biisa okuleeta electoral violence. Naye nga ekisinga obukulu kiri kimu nti lwaki nkivumira sekuvumirira kijja kuleeta ebintu bingi. Goyinza okulowooza bw'obanga oli wa people power nga nze kubanga ndozo bivudde ku bukufiira ojja kulowooza nti kati aba people power katandika okwambalagana nabali kakati nabali nabo bambalagana bano ekyo tekijja kukola. Naye ate jjukira nti akusinga akubya goli nago era akusinga eka ne mu kibira. Kati obanga wano mu gavumenti bya bulijjo gavumenti ekusinze okusumika era ne mu muzannyo guli gw'oleeta kati bwebanga ddala abaguleese beewo era naye ejja kusingirayo kubanga ejja kwambaza aba people power
ebakomerereko obusumu obukofiira obwa yero nga mendi kati abaki aba people power battawa naye ate nga akavuyo ako kalabaako gavumenti ejja kufuna aba people mwaba obumyufu bambaza obwa yero ate babakoleko obulabe Somaali oliokolaba obuzibu baleke batandika okugamba nti aba people power kye bakola batandisa okutta abaffe so nga ate bakola ki batte balikoma anything can happen so ensonga ezo zonna okuzeewala electoral violence tugijje mu nsonga zino tutandike kulwanagana kulaba nti akalulu tukawangula bwe kaba tukawangudde tusale amagezi agayita mu ngeri naye nga okuttingana kibi nnyo njagala okutegeeza nti mu myaka gyedda nze taata wange nze okubeera wa Democratic Party nali muvubuka muto mu 1980 nga bwegambye naye nakutandika okukola ebibiina nebitandika bangamba wali wa kibiina ki nembaga simanyi nalina pijoti yange irukaaga mu musanvu neŋŋenda e Masaka nembuza maama kuba taata wange yafandi n'emyaka ebikitundu nemugamba maama taata yali wa kibiina ki nanga nti munne yali wa DP naye obigendako mpola omusajja nebitoko wano babitema mwanza bazitema buli kimu ne bakikola ki ne bakiyiwa aka naye violence oyo yavaamu ki era byetu byaliyo so singa tutandika okukola civil society netumanya nti kati electoral reforms nnungi netuzireeta mu parliament neziba nga zibife balinga abantu for example olwaliro electoral reforms ebaleese tuzirina kizikwatagana ne iPod ziyateekayo kubanga kati bino batutaddemu nze nzijukira nti ekimu ku bikulu ebyali mu electoral reforms ziri kwali okukyusa ennonda y'akakiiko ak'ebyokulonda era akakiiko ako bekame kalondebwa nga abantu abagenda okwetaba mu kalulu bavunaanyizibwa ku bagenda okakola ki okakuuma n'okateekateeka naye kati waleero omuntu omu yabalonda ate naye agenda kwetaba mu kalulu okukakana ng'era balina kugenda wa mukama waabwe ebigambo biba bitabuse so awo wali ekizibu awo singa tusobola okutereeza battleground osanga bino ebintu bijja kukendera honorable Sajjali Abeene otunuulira ono omuvubuka olowooza abakikoze baawa anti kati okiraba otunulira political atmosphere wo kati baliwo abasinga okuba abefujjo abasuubirwamu okukola ekyo njagala kukutegeeza okuva n'olwaleero nze Sempala Kigozi Sajjali Abeene sirowooza nti nefujjo liri one sided tekisoboka tunulira election zonna zetubaye tujja nazo gwolowooza baani abasinga okukola effujjo infact mu kulaba okwange gavumenti yesinga okukola effujjo mu bululu era singa gavumenti eteekayo tiya gas gavumenti eteekayo basirikale kuba bantu osanga bino bina tebyandibaddewo naye kati abantu bagamba nti kati ondaba kyeŋŋamba nti oyinza okulowooza nti aba people power baleese effujjo naye nga effujjo actually litandikidde eri ate nakino nakyo tujja kukirekera poliisi ekole ki emale okunoonyereza omanyi ebintu bino bizibu nnyo biyinza okuba nga zabadde ensonga ndala ndebeko ku mukulu ogumu nga bagamba nti omuvubuka yadda bba simanyi yadda bba ne bamugwikiriza ne bamukuba emisumaali naawe wenyininyini awo tulina okusobola okukola ki okusooka okulaba ki ekigenda mu maaso naye nga mu buli ngeri gavumenti erina okwegendeza ensonga eno kubanga singa ensonga eneesajjuka kijja kuba kibi nnyo 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 nga gye nkomeza amaaso ku ggwanga njagala kujjukiza emipiira gy'ebika by'Abaganda Ssaabasajja Kabaka yasiimye ku Lwomukaaga nga 31 agenda kugiggalawo wa Masaka Recreation Grounds okuyingira 50,000 na mutwalo gumu sente ntono nnyo ffenna tugwere mu buddu Ssaabasajja tumwegeka amaaso nga presiding over ku mupiira ogwo ekkobe ligenda kutunkana Embogo bwekityo bwe kisuubirwa nti ekkobe lijja kuwangula naye kankomemu sobola okuva ensoko enva eno tugende mu maaso Honorable Sajjali Abeene yava waggulu nja kudda Honorable Charles Omushana tovaawo ekiriko kiwagiddwa ne Camel Milk Beauty Soap. Ajjamu embalabe olususu olumyukiridde binnamakula enkofu ezireetebwa embalabe ate nga agonza olususu lwo n'akuggyako ne mugaba.
nkobye mu kampuni yange Kigozi. Nteeka sente nyingi migadi nesifunamu magoba. Lwaki? Nkusaba onesigayo n'omukisa omulala gumu bwe guti. Nkuwadde weeks ezo. Kozesa Bakers Soya Flour okuva mu Sasako oyongere ekiriisa mu migaati. Bakers Soya Flour ayongera ku bungi bw'emigaati eri gwe nannyini bakery. Bakers Soya Flour ayongera ku buwangazi bw'emigaati era ng'asaabula Glaton asangibwa mu migaati. Tuukirira Sasako ekyengera oba kuba noti 7 noti 10 11 Abantu basomba emigaati kati. Oda ku oda. Omusajja ataasizza omulimu oluvannyuma lw'ebibala ebivudde mu kukozesa Bakers Soya Flour. Good feeding, good living. Tukwaniriza ku Ketu ejjudde. Bakasitoma ba Ketu mwenna kati musobola okugula Airtel Ketu SIM card ng'eri ku namba 0708 ku siringi 2,000 zokka. Ky'olina okukola kwe kuleeta bino wammanga. Ndagamuntu y'eggwanga ate ng'ekyaliko eri gwe Munnayuganda. Ndagamuntu y'ababundabunda eri abo abanoonyi b'obubudamu. Passport eri abagwira olwo olyoka owandiisibwa okufuna layini empya eri ku namba 0708. Tewakyali akkirizibwa kugula oba kuwandiisa layini ku lw'omuntu omulala yenna. Nyumirwa empeereza nga voice, internet edduka ng'ekizungirizi n'enkola ya Airtel Money ku mukutu gaggadde. Okwosaako kukola tuni oluyimba lw'obwakabaka bwa Buganda. Ku bwereere eri bakasitoma bonna abali ku Airtel Ketu. Ketu ewagiddwa Airtel, the smartphone network. Omusolo gw'obupangisa kye ki? Omusolo gw'obupangisa gwe musolo gugibwa ku nsimbi omuntu yenna z'aba asolozezza okumala omwaka mulamba okuva mu nnyumba z'abapangisa oba ekifo kyonna ekipangisibwa nga kyankalakalira wano mu Uganda. Abantu ssekinnomu n'abatali katugambe ng'amakampuni oba abasigira abalabirira ebintu bino nga basoloza ensimbi okuva mu mayumba n'ebifo ebipangisibwa nga byankalakalira wano mu Uganda bateekeddwa okusasula omusolo gw'obupangisa. Jjukira, omusolo gugibwa ku nnyumba z'abapangisa n'omusolo gugibwa ku bizimbe bya njawulo. Omusolo gw'ennyumba z'abapangisa gusolozebwa era gusasulwa eri URA so nga ate omusolo gw'ebizimbe gusolozebwa era gusasulwa eri gavumenti ez'ebitundu n'ebitongole byazo nga KCCA ne ku magombolola ag'enjawulo. Era ng'omusolo gw'ennyumba z'abapangisa gugibwa ku nsimbi zonna ezikuŋŋaanyizibwa bannannyini mayumba bayite balandiroodi so nga ate omusolo gw'ebizimbe gugerekebwa okusinziira ku bunene n'obuzito bw'ebifo bino ebipangisibwa yadde biyingiza ensimbi oba nedda. Era kaakano mutegeezebwa nti bw'oba olina ebifo ebipangisibwa ke kaseera gye weewandiise n'ekitongole kya URA osobole okutuukiriza obuvunaanyizibwa buno obw'okusasula omusolo. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ekiwoza ky'omusolo Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Bwekuba kuyunga masanyalaze kebo za shure zoba wekwata. Kebo za shure za mtindo gwa waggulu nnyo ziwangaala zeesigika ate nga zakakasibwa aba Uganda National Bureau of Standards. Zijjira mu bika eby'enjawulo okuli single core cable, twin cable, flexible cable wamu ne amadi cable eziyisibwa mu ttaka. Bw'okozesa shure cables toba na kweraliikirira kuba zikolebwa ebyuma eby'omutindo ne tekinologiya ow'ekika ekya waggulu. Shure cables zifuna amaduuka gatunda eby'amasanyalaze wonna mu ggwanga. Bw'okozesa Shure cables toba na kweraliikirira kwonna. Bonjour! Gw'omulunzi oyagezezzaako eddagala n'emmere y'ebisolo ya buli kika naye ng'ofiirizibwa omutinda gwayo omubi kati nno tolekebwa mabega weegatte ku balunzi banno abeenyumiriza mu migaso gya Nutristar. Bano bakuleetedde eddagala n'emmere y'ebisolo mu bika eby'enjawulo okuva mu ggwanga erya Bufalansa ng'erimu emigaso gy'otagenda kusanga mu mmere endala yonna. Tulina emmere ya pellets ng'eno ya pre-starters eriibwa obukoko bw'amagi obuli wakati w'olunaku olumu okutuuka ku nnaku 14 n'ez'ennyama eziri wakati w'olunaku olumu okutuuka ku nnaku 7 era ng'erimu ebiriisa byonna enkoko ze byandyetaze. Kuno kw'ogatta ne concentrates ze tulina mu bika eby'enjawulo omuli ow'enkoko ezibiika ng'ono aziyamba okwongera ku bungi bw'amagi ge zikuwa n'okuyambako okukendeeza ku nsaasaanya. Concentrate w'enkoko ez'ennyama ng'ono ye aziyambako okula amangu. Tulina supplements ez'enjawulo omuli Nutristar Delta Tonic. Kino kirungi ekirimu vitamins ne minerals nga kino kiyamba obukoko obuto okukula obulungi ate nga bugimu naddala nga wakamala okubugema. Delta Calcium L ono ayamba enkoko ezibiika okuba n'amagi amagumu